ng'ebula omwezi gumu gwokka empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno okugiba akawuwo, olukiiko olutwala ebyemizannyo mu kika ky'Empindi lusiimye abazannyi abaayambako ttiimu yaabwe okukola obulungi mu mpaka z'omwaka oguwedde. Ttiimu eno yakubwa abazzukulu ba Nsamba Bedirenga Bensamba kuzannya lw'akamalirizo ggoolo emu ku bwereere. Omukungu Kitenda Ssenkulu w'ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekyankuluze y'omu ku bazzukulu abasiimiddwa olw'obuwagizi bwa ttiimu yaabwe nga yawaayo ensimbi ezisoba mu bukadde 3. Ono yeebazizza Katikkiro wamu n'abakulira ttiimu yaabwe olw'okumusiima. Nze bwe twali ewankulukuku abantu nga bakaaba nga si basanyufu, nze nagenda omutima gwange guteredde. Njagala okubeebaza ennyo abali ku tekiniko, mu abasambi, abawagizi, kubanga saaswala. Ono mu ngeri emu azobalekibwa abazzukulu obutebya ku kisaawe okuwagira ttiimu yaabwe ng'ezannya. Ttiimu ejja kubaawo, naye fyucha y'omupiira gw'Empindi erina kubeera mu bawagizi. Ssebo jjajja, mmwe bakadde baffe abali ku levo y'amasiga mukole mobilization. Twagala tuwalire nti abaakamyuka kawenyera bali wano. Mukasa Tony Lusambu Katikkiro w'ekika kino era nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno yeebazizza Obwakabaka olw'ekirabo kye babawa oluvannyuma lw'okukolesa omutindo omulungi mu mpaka z'omwaka oguwedde. Mu ngeri enjawulo olukiiko olusiimye Samusoni Kyamaggwa ne James Elia Mwangu olw'okuyambako okuwangula ekika kyabwe engabo ezasookera ddala. Njagala okutegeeza abaana bano ab'ekika nti teriiyo kyakwenyumiriza ng'okusamba omupiira mu kika kyo. Ensi yonna neekutegeera nti oli wa kika gundi era okikolerera. Ffe tukoleredde ekika nga tewaliwo ssente gye tufuna. Twebaza Katonda eyatuwa amaanyi okulaba nti twagukola ebbanga eryo lyonna ne tutakoowa era ne tuwangulyamu engabo ng'ate twasooka otuuka ku final emirundi nga 2-3 nga tutwala ngabo. Ttiimu y'ekika kino yakawangula emirundi 3 gyokka era abantu abalala basiimiddwa ku mukolo guno kubadde Katikkiro w'ekika kino, ttiimu y'ekika kino n'abantu abalala.